oli ku Bokat TV. Leero enkya ne luli Bokat TV. Nkwaniriza ku Bokat TV nze Sula Ssenyonga akubuzaako. Finally Kyagulanyi abadde mpozebwa emikono gye egyatwalibwayo gibadde verified. Nenga gwe nawena agitumbudde nkugamba nti wale kubeera mpozi ngate otulaba. Nakajja Betty ogamba otya, Peter Mwanje ogamba otya nkubuzaako, Asmart Nakawesi naye nkwagala nnyo, Sale nkwagala nnyo, ate mpozi nembuuza ku bana balina amanya. Juliet ogamba otya, nembuuza ku Esther Nachimero ogamba otya, Baligeya Hawa ogamba otya, nembuuza ku Lily Moon Heaven how are you? Banji mwena batu followinga tubagamba nti mwe bali kubeera mpozi ngate mubeerayo. Then nenkugamba gowe nayagala okubeera mpozi ngate obuuza ku bantu bo ng'otumira ku bantu bo tugamba ekintu kimu kyokka. Beera mpozi ngate oweereza ka video nga weekutte ka video, weekwate ka video ogambe nti nze gundi ntumira ku bantu bange njagala nnyo Bokat TV ebintu ebityo nsinzidde gindi. Obeere mpozi ng'oweza ka video yako ku WhatsApp namba eyo gy'olaba eyita ku screen noti 7546 ye namba yange nze kennyini nze njekwatira tewali waginkwatira. Omukulu Kyagulanyi muyite Honorable Dachi Electoral Commission emaze ne verifying emikono gye. Jukira emikono egyaje basooka okuŋŋaanya gyali gyabuzibwawo oba gyatwalibwa amagye galumba ekitebe kya NUP bwe bato ne bakuŋŋaanya emikono emirala emitwalo 3,300. Naye nga yo Electoral Commission ku mitwalo egyo 3 ebadde yagalako omutwalo nga gumu. Actually tegula nakuya ndoza galinga kenda mupu. Naye kati ffe twali awo ddala omutwalo gumu ebadde beetaagako. Naye babadde bavuddeyo ne bagamba ekikyalwisizaawo okubeera nga baverifying emikono gy'abantu abamu nga n'egya Kyagulanyi mwe giri nti waliwo abantu Bakyagulanyi be bakozesa ng'ate ne wamwa Museveni nayo baali basayininga. Kati nga balina okusooka okugyamu abo. Ne wabeerayo n'abalala nga basayininga naye ng'ate mu register tebaliimu oba bagenda okunoonya mu kompyuta nga tebaliimu nga tebeewandiisa ng'abalonzi nga n'endagamuntu kyalika tebazirina. Yensonga lwaki bibadde bakyaluddewo. Naye olunaku lwaleero ku makya omukulu Ajolo Ssenyonyi ng'ono mpozi ye Ssekama w'ekibiina kya NUP avuddeyo n'agugumbula bubi nnyo akakiiko kano n'agamba nti muzannya gyangu nkwekule. Naye oba mukola mutya oba kikole kityo oba kyekibajja kyonna Kyagulanyi alina okubeera ng'alinnya ku ballot paper. Byonna bye muzannya mu bizannye ne Kyagulanyi alina okubeera ng'alinnya ku ballot paper. Temusobola gamba nti emitwalo 3 gye twabawa egya signatures nti zonna mwabuzeemu abalonzi oba abali abatuufu okubeera nga bakola ki nga balinnya ku ballot paper. Kale bwe batyo ndowooza ne pressure eyo wano akakiiko k'Electoral Commission kafulumiriza olukalala lwabo abali verified nga mu bano mwe muli Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni kwali nnyo ne kubeerako mpozi ate manyi njagala kubasomera wano eno ng'akantu kegamba tekaleetawo nzigotta mbadde nkabikula wano eno ne kaleetawo enzigotta kalinga akatayagala nkasome naye ekyo kyonna kye kaliko kalimba. Kale amannya gano tulinawo Yoweri Kaguta Museveni, Bale Charles Tumukunde, Henry Karugu, Mwesigye Fred, Mayambala Wire, Lugudde Elizabeth, Mutoni Mburabango Robert, Ebetu Simon, Mabirizi Joseph, Kabuleta Kiza Joseph, ne wabeerawo Jonathan Yamurehe, Mark Moses, Okoth Godfrey, Kyagulanyi Robert, Kyagulanyi Sentamu Robert. Mugenderere nnyo arrangement yakyuka ye Kyagulanyi Sentamu Robert. Then bagenda mu Katumba John, Kalembe Nancy, Katushemerera Brenda, Amuriat Oboy Patrick, Mugisha Muntu Greg, Serunjo Henry, Chamuko Fred, Mirembe Fiona. Agugemanya gebakafulumyako. Waliwo abakyala abamu besirabyeko bavayo nga bagamba bazze kwesimbawo kuliko Brenda wa Brenda ani. Kakati mwana wattu ebyo bibadde bikyali awo
eggulo limu omukulu amanyiddwa nga Sande ono nga munnamagye amanyiddwa nga Brigadier General Deus Sande yavuddeyo n'agamba amagye ga UPDF tebasobola kukwasa buyinza bantu batamanyi Uganda gyevudde nga tebalina nawa gye balaga tebasobola, ekyo tekisoboka. Abaana ne batandika okuweebuuza nti kakati okulonda mwateekawo kwaki? Bwe muba nga temulirwedde kuwaayo buyinza mwateekayo kwaki? Ekyokubiri, ye nga ye wa UPDF atandise ate okweyingiza mu byobufuzi kubanga UPDF kitegeeza Uganda People's Defense kitegeeza gye lya ggwanga lirina kukubira saluti oyo yenna abeera ali waggulu ku ntikko. Bwe bamulonda nti Kyagulanyi president gwe balina okukubira saluti. Abaana ne batandika okubeera nga bakomentinga nga balifaalinga ku by'omugenzi oli eri. Ne bagamba abaffe ensonga bano nga bazikutte bubi. Tubadde tukyali awo nga tebannafulumya era lukalala. Omukulu eyaliko Minister wa Information Major Jim Muhwezi naye n'avaayo n'alabula ku bavubuka bali ab'omu Western Region abava ne bakola National Red Command. Abavubuka ba NUP abali mu Western Region bava ne bakola National Red Command ng'era mpozi kino kibinja ekigenda okubeera mpozi nga tekikuuma obululu bwa NUP mu buli nsonda yonna gye buli. Wano Jim Muhwezi bw'aviiriyo n'abagamba nti bannaye tubalabula muleme kukola ebibinja oba groups ezigenda okukontana oba ezigenda okubeera nga zambalagana n'eggye ly'eggwanga. Mwandifuna obuzibu n'eggye ly'eggwanga oba munfuna bulungi? So kati yeye embeera gye tulimu wano mu Uganda. Kyagulanyi amaze okubeera nga akkirizibwa okweyongerayo ne nominations. Nomination date yanga ennaku z'omwezi 3. Tekugenda kubeera Kololo, kugenda kubeera Kyambogo. Abasinga badde balanga nnyo Kololo naye ewatuufu wagenda kubeera Kyambogo. Oba ontegeera bulungi nnyo. Naye kakati mu kunominating bwoko oba mu kuverifying emikono bingi ebizze bibaawo. Mulabye obutambi abaana be bazze balikodinga obwa nga omukulu omugenzi Shabani Bantariza nga gamba they are not ready to hand in obuyinza wakiri baddayo mu nsiko wafiridde nga amaze okwashuwalinga nti yayina emundu ze wali lisatu asobola okuddayo mu nsiko. Abaffe ekibuuzo kyenjagala ontere yawa mu comments zo, emyaka gye balina bakyasobola okurizisitinga embeera y'ensiko for a week? Kuba ntunulidde kankutere ekifaananyi kya Jim Muhwezi olabe emyaka gyalimu n'ekya Sunday nakyo obadde okiraba ku screen kitambula. Then ombuulire bakyasobola okurizisitinga emyaka gyabwe. Tugambe Livalongo bino nti basobola okukomandinga amagye abaana abato be balinayo mu magye. Bakyasobola ddala okubeera nga barizisitinga embeera y'ensiko ne batafiirayo nga jasi bafudde natural death oba endwadde nga bogamba nti ebivu bibalumye, ensiri zibalumye. Kuba bwe bagendera mu nsiko by then baali bakyali bavubuka. Ekyokubiri, lwaki amagye gonna gasentalinze nnyo ku Kyagulanyi? Lwaki gasentalinze nnyo ku Kyagulanyi? Kyagulanyi kyekizibu kya Uganda oba amagye ge kyekizibu kya Uganda oba gavumenti y'NRM kyekizibu kya Uganda? Ekyo kyenjagala onteerawo mu comment wansi, ate tujja kubeera mpozi nga tuwuliziganya olulala. Mubeere bulungi. Nze Sula Senyonga. Oli ku Bokati TV leero enkya ne luli. Bokati TV.